Ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna World Health Organization kiriko ennambika z'ekifulumizo ezigenda okugobererwa mu kadde kano oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okusalira ddala emisinde gwe kibadde kisaasaanira naddala wano mu Uganda. Minisita w'ebya sayansi ne tekinologiya Dr. Monica Musenera agambye nti kaakano basazeewo okuddiririzaamu ku mateeka ng'ekyokwambala masiki ebikka omumwa n'ennyindo tekyakakata ku bantu bonna naddala abo abali wabweru okuggyako abo abakolera munda gamba nga mu ofiisi. Dr. Musenera agambye nti ekirwadde kino okakkana kye kimu ku bibala ebivudde mu lutalo lwe babaddeko olw'okukirwanyisa nga n'amawulire amavannyuma galaga nti olunaku lw'eggulo wano mu Uganda twafunye abalwadde ba COVID-19 7 bokka. Agambye nti ebituuse omuntu ali wabweru ku mirimu gye oba atambula akyayinza obutayambala masiki kubanga ekirwadde we kituuse tekikyatiisa nnyo nga luli. Kati tubagamba mukozese masiki kasobeera ng'oli munda mu kizimbe mulina okuba nga mulina masiki ate singa katandika okusaasaana nga tuzaawo masiki n'ebweru kubanga bizizza nnyo ebintu ebyo byatuyamba nnyo era bituyambye nnyo kati olw'okubanga kati abakalina batono nnyo bwe mubeera ebweru kizibu nnyo okusaasaanya. Kati dabiki ekyo oyo atuwa guidelines bwe mubeera ebweru nga mutambula bweru oba mutudde bweru chances okusaasaanya akawuka kano naddala mu budde nga buno olw'okuba cases ntono nnyo. Naye singa mubeera munda muli mu meeting mu kizimbe muli mu office mu abantu bazze mu office olina okuba nga oyambadde masiki. Kano ke kaseera akalungi abantu bonna okwegemesa okubanga buli omu nga twegemesa ate ne bwe tukendeezaawo era tulina okwongera okulaba nti. Wabula Minisita Musenera agambye nti okwekengera kuli ku China mu kadde kano ekirwadde ekyo gye kyasibuka nga bwe lutuukidde leero ekirwadde kizzeemu okubajojobya n'ebibuga ebimu byazzibwa dda ku muggalo. Tekukyalinga eri gye twali era n'ensi kati tezinalaba ensi yateekawo lockdown amangu gye China kubanga bo balina policies zaabwe tebaagala kasaasaane kati buli wakebera ne bafuna positive case baba balookinga akatundu ako akawuka ako butasaasaana. Naye kati wetuyimiridde si wabi nnyo nga wali etwali naddala mu 2021 olinganga ali mu nnyumba abantu bajja okukulumba naye nga tolina nzigi tolina byakulwanyisa byonna bajja kuyingira buyingi. Alipoota y'ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna yalwadde amawulire ag'essanyu ng'alaze nti COVID-19 akendedde nnyo wano ku lukalu lwa Africa. Omuwendo gw'abantu abakwatibwa akawuka n'abafa tegukyatiisa nnyo. Alipoota egambye nti mu wiiki emu ewedde obulwadde bwasse okuva ku bitundu 37 okudda ku bitundu 27 kwe busaasaanira. Wabula bakulu balabudde nti Africa terina kweyibaala nnyo nga bagamba nti embeera ey'obunyogovu ejja ekyayinza okukyusa buli kimu akawuka ne kaddamu buto okusaasaanira ku misinde emiyitirivu. Obwakabaka bwa Buganda bwongedde okuteeka amaanyi mu kuuma n'okulabirira eby'obugagga bw'ebika by'Abaganda bireme okusaanawo n'okutwalibwa abasaatuusi. Wano mu Buganda buli kika kirina obutaka bwakyo n'ebifo eby'enkizo birina okukuumibwa obutiribiri era ng'ebintu ebyo bisimbye mu buwangwa n'ennono za Buganda. Minisita w'ebyobuwangwa ennono nga yatwala embiri amasiro era yavunaanyizibwa ku byokwerinda ow'ekitiibwa Kiwalabimale agambye nti olw'okutaasa obugagga bw'ebika kaakano bataddewo amateeka n'obukwakkulizo ku basiige b'ebika abeefunyiridde okutunda obusika bw'abajjajjaffe. Agambye nti mu nteekateeka eno essiro liteekeddwa nnyo ku bika byonna okuwa omusiige ebiwandiiko nga bimulambika watandikira ne waalina okukoma ku bintu ebiba bimukwasiddwa okulabirira. Abasiige tuli mu kuwuliziganya ne bajjajjaffe abataka okutereeza obusiige bwabwe mu bika eby'enjawulo kubanga obwakabaka bwe bwavaawo abantu abamu abalina obuvunaanyizibwa baasigalayo tebaabuddukamu naye baasigala tebabukola naye ne bafuna obwannannyini. Ate ssemateeka wa 95 bwe yajja n'agamba nti emyaka 10 emabega buli asangibwa bwe yali nga twali yali amugobyewo awo kibanja kye. Ekyo singa wasangibwa wali ekabuwa mu lubiri lwa mujaguzo nga gwe wasangibwawo emyaka 10 nobadde wali musige ng'okuuma ngoma ezo etteeka lino ssemateeka gamba nti ekyo kibanja kyo ekitali kituufu era Abaganda olwaki tulina obuzibu n'akawaayirako mu ssemateeka.
Nolwekyo tubakubira omulanga nti bakuume obwesige kubanga obusige obeera bwesigwa obukuteereddwamu ekika ekyo ogenda obakiikirire mu buweereza obwo. Tugeza okuwulizanya n'ab'ebika abasige bano bonna bakolere amateeka n'ebiwandiiko ebibanjula. Ennaku zino tetukyakkiriza kutuweereza mu ssige ataliiko biwandiiko. Oweekitiibwa Kiwalabe Male abadde mu mbuzi ey'akafubo ne Kyabasa n'ategeeza nti minisitule ye era eri mu nteeseganya n'ekitongole ky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa kutumbula ebyobulambuzi ki Buganda Tourism Board okulaba nti bongera amaanyi mu kutumbula ebyo ebisikiriza abalambuzi. Anokodde ebiriro ebiri mu Buganda ebikyakuumiddwa mu mbeera ey'obutonde era nga tebinnazimbibwako ddaamu z'amasannyalaze gamba ng'ebyomugasizibwa ebiriro by'ekalagala nga mwotwalidde n'ennyanja ya Kabaka ey'omu Ndeeba. Ennyanja ya Kabaka eyo ennyanja esinga obunene mu nsi yonna eyasimibwa n'engalo twali yagimenyeewo eyo likodi. Lwekyo ennyanja ya Kabaka eyo kya bulambuzi naye ate kati kivukumbi kya byabuwangwa bwaffe yasimibwa Ssekabaka Basamula Kiremwanga. Ennyanja eyo twasalawo tugiddaabirize yali efuuse ekisekererwa era nga bw'oba oyagala okunywa ku njaga mayirungi woolaga naye twogerera abyo byonna twabiyimiriza ku nnyanja ebyo twabagobako. Tutunulira ebifo byonna tusooka tunudde wano Emmengo Obulange we tuli Kabaka njagala yonna oyo ennyanja mu Lubiri munda muno okulaba nti tulongoosaamu tubeere nti ebifo byaffe byaba bulambuzi. Era tulowooza nti buli Muganda alina yandifuye okujja n'alambula ku bifo bino lambuza abaana be ne bamanya ebyafaayo byaffe. Naye tulina ebifo nga Ssezibwa nakyo tuli mu kuteeseganya waliwo ekitundu ekimu nga kya bwannannyini naye nga twandyagadde nakyo okubeera nakifo nakyo tukirongoosa. Omwepisikoopi w'essaza ly'e Masaka kitaffe Bishop Severus Jumba mwennyamivu olw'emiwendo gy'ebintu egyekanamye ennyo kwe kuwanjagira gavumenti eyambe bannansi ku nsonga eyo n'asaba ne bannayuganda naddala abasuubuzi bafune omutima ogw'obusaasizi eri bannaabwe baleme okupaazanga emiwendo gy'ebintu olw'embeera eriwo. Omusasi waffe Thompson Kayinja kaagatuwe. Omwepisikoopi w'essaza ly'e Masaka Bishop Severus Jumba asabye gavumenti eveeyo ku miwendo gy'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo gy'agambye nti gituusa abantu ba bulijjo oba takyagisobolera. Mu bubaka bwe obw'amazuukira eri abagoberezi ba Kristo Bishop Severus Jumba era asabye bannayuganda naddala abasuubuzi okubeera abasaasizi eri bannaabwe baleme kweyambisa embeera eriwo nga n'owannakati kati yeeyambisa olutalo lwa Ukraine okwegaggawaza n'abasaba bakole amagoba agasaanidde n'agamba nti amazuukira ga Kristo gatutegeeza nti ne bw'oli kuŋŋaanya ebingi bitya tewali kyoligenda nakyo. Kati obukozi nga bwe tugamba nti bweyongedde naye ate ne mu nsi yonna kino ekyolutalo lwa Ukraine nga weruli emiwendo gy'ebintu girinnye nnyo. Gas tubadde tumugula epipa gye tubadde tugula emitwalo 12 kati eri ku 15 kitundu. Ekyo tewali gwokinenyereza muno naye kwe kugamba nti tugattemu obusaasizi kubanga wabeerawo embeera abalala ne bagyeyamba okwegaggawaza mu ngeri etalimu bwenkanya ate n'okunyigiriza abalala. Mwenna abasuubuzi eno gye tubadde mu kkubo ly'omusaalaba basabye essaala yaabwe abasuubuzi badde nnungi nnyo. Tubeere n'obwenkanya mu minzaani, tubeere n'obwenkanya mu kukola amagoba agasaanidde, tubeere n'obusaasizi. Ku ky'obutonde bw'ensi obutyoboddwa ennyo Bishop Jumba ng'ono mulwanirizi nnyo ow'obutonde bw'ensi ayagala nga mu kuziika omufu wabeerengawo okusimba omuti oba emiti egy'ekijjukizo. Kyokka naye bagole tugambe nti mu abagole bwe munaatuuka amaka mu buyonjo bwammwe mugenda gayimirizaawo omuti mu buyonjo oba tusimbayo emiti emeka egy'ekijjukizo oba yiika mmeka ebibala bitya okulaba nti tujjukira obufumbo bwammwe n'ab'ennyimbe bwe batyo. Oyinza n'okugamba nti kakati ne mu kuziika omuntu tuyinza okugamba nti tujja kusimbanga emiti. Ayagaliza abantu ba Katonda bonna amazuukira ag'emirembe. Thomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Mu buufu bwe bumu omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Katumba Tamale naye akubiriza abakkiriza ba Kristo okusabira emirembe mu nsi yaffe eno n'ensi yonna okutwaliramu entalo ziveewo olw'emiwendo gy'ebintu egyekalamye ennyo era egikalubiza obulamu bw'abantu.
ebivuddeko emiwendo gy'ebintu okupaala biyinza okuba nga olumu ffe ng'abantu nga tetulina nnyo kyamaanyi kye tuyinza kubikolako causes ze njogerako naye ate ne wabaawo oluusi ekiyinza okuyitibwa abuse oba violation abantu ate okukozesa embeera eyo okugifuula omugano so kituufu nga bwe baatugamba abakulembeze baffe nti olw'olutalo olugenda mu maaso wakati wa Russia ne Ukraine tikyo kiviiriddeko emiwendo gy'amafuta okupaala ate nga bwe kizze kyogerwa si nze nzekka nti kasita okwata ku mafuta manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara tangawizi tea amajaani agawa caayiwo eddekende singa osasula ssente z'obupangisa ddembe ly'okuweebwa ekiwandiiko ekyakasa nti osasudde mu bwangu ddala nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Okusinziira ku tteeka eppya eryayisibwa paalamenti erirungamya obupangisa ne ba landlord lye bayita Landlord and Tenants Act, nannyini nnyumba oba landlord ateekeddwa okuwa receipt omupangisa yenna nga amaze okusasula ssente z'obupangisa era bw'aba ssente zazisasudde mu buntu receipt alina ogimuweerawo essaawa eyo zaagimukyasudde. Bw'aba ssente azisasudde mu ngeri endala yonna receipt alina okugimuwa mu nnaku ezitasukka 5 katugeze ssente azitadde mu bank oba azisiza ku ssimu alina okumuwa receipt mu nnaku ezitasukka 5 ez'okukola working days okuva nga amaze okusasula ssente ezo. Newankubadde enkuba ekedde kufukumuka enkyaleero tekirobedde bantu kukeera kwolesa byamaguzi byabwe mu mwoleso gwa CBS Powese oguyindira mu Lubiri Emmengo. Omusasi waffe Dung Davis gyali mu mwoleso. Olunaku lwaleero omwoleso gwa CBS Powese guyingidde olunaku olwokusatu nga newankubadde enkuba ekedde kutonnya tekirobedde bantu ba Ssaabasajja Kabaka kukeera kujja mwoleso guno n'abamu abagenda okwolesa ebintu byabwe era abamu betwogeddeko nabo bagamba nti omwoleso guno okwera gwatandika ku lunaku olwanga 14 tegubasaze era basanyufu nnyo nti ebingi byasobodde okufunamu ate nga ne bizinesi zaabwe olw'okuba nti gwe mulamwa okuzibbula ezaadde zikoseddwa mu ggalo gwa COVID-19 kibayambyeko okuddamu okufuna obutale n'okusinkana abantu ab'enjawulo. Nampija Victoria kuva mu Kudambulera kwaba majani mix majani gaffe tuga mixingamu ebirungo bya chai ng'entangawuzi omudalasini galimu cloves galimu rosemary ne cardamom n'amajani genyini tukola ready Uganda nobeera n'engoma yewaka naye engoma ng'eyogera ng'esobola otega CBS osobola n'okuwulizaako ebintu ebirala byonna era ekirala kye tuzikolamu engoma zino Uganda tusobola okukwata akagoma kafaako nga we mukalaba oba nga we mukawulira wekwogera ne tukasiba ku luggi lwe waka kitegeeza omuntu tokyasobola kubbibwa kuguno omulembe omutebi kayambako mu byokwerinda. Nze Ssaalongo ya Ssente nvudde ekabale Maguluka mu Kalungu. Nze nayoleseza sabbuuni gwe tukola okuva mu Overkedo. Nze Mukasa Rashidi, Managing Director wa Research Point Group Industry, navumbudde eddagala eriwonya amannyo ng'osenya busenya akamwa ne katerera bulungi. Olunaku luno olwaleero emisomo egiriwo mugenda kubeeramu omusomo ku makyanga abantu basomesebwa ku ngeri y'okulima emmwanyi n'okuzifunamu amagoba so nga ate olunaku olw'eggulo abantu bagenda kusomesebwa ku ngeri y'okulunda enjuki n'okuzifunamu amagoba ate mu nkola ey'omutindo. Kwa CBS FM, Dungu Davis, omwoleso wano mu Lubiri. Klabu y'omupiira ya Mogadishu City Somalia eyanjudde omutendesi Munnayuganda Hussein Mbalangu ng'omutendesi omujjo wa klabu eyo. Mbalangu yasembwa kutendeka klabu ya Mbarara City ya Uganda Premier League mu luzannya olwasooka olwa sizoni eno. Ono era ajjukirwa nnyo okusuumuusa klabu ya Ruwa Hills okugireeta mu liigi ya binywera ya Uganda Premier League nga tekubiddwa mupiira gwonna. Mu klabu ya Mogadishu City gyagenze baakoma okuwangula ekikopo kya liigi eyo sizoni ya 2019-2020 era nga kibaali baakawangula mu myaka 59. Ebyo nga biri bityo liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League eddamu okuzannyibwa olwaleero n'omupiira nga KCCA egenda kuttuuka ne Vipers mu kisaawe Lugogo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337.
Gavumenti ya Russia ekangudde ku ddoboozi Elabudde ne Sekulabula America ne banywanyi baayo nti beefunyiridde kupokera Ukraine ebyokulwanyisa naye balinde ekinaava mu byebiraka. Russia ensonga eno tegisaagiddemu ewandiise omukungu gw'ebbaluwa gyeweereza America n'ab'omukago gwa NATO ng'erabudde nti ensonga zino bakyazibalaatiramu nga bwe bayiwa ebyokulwanyisa Ukraine naye tebakimanyi nti bongera kuseesa mu lutalo luno era bajja kwetyabira akalimu obuuka. Russia egenza okukangaza nga amawulire ekigajje ga Fulumenti America eriko endulundu y'ebyokulwanyisa byegenda okuweereza Ukraine era President Joe Biden yakasizza omutemwa gw'ensimbi obukadde $8 zigenda okuvujjirira Ukraine esobole okwetakuluzaako omulabe Russia amufuukidde olukokkobe. Ebyokulwanyisa ebyo bisuubirwa okutandika okutuuka Ukraine wiiki ejja nga kitegeezeddwa nti mu bitereko ebyo America etaddemu n'emizinga girisikula misinde egisobola okusaanyawo emmeeri n'okuwanula ennyonyi mu bwengula. Ababisomera mu bbaasa bagamba nti Russia okukangaza etyo kabonero akongerwa okukakasa nti no Ukraine etandise ojjukuba awaluma. Bino era bizzeewo nga Russia ekyali mu kiyongobero olw'emmeeri yaabwe Rugogoma gye bakazaako erya Moskova eyasasebbuddwa Ukraine era amawulire yagavaayo gagamba nti emmeeri eno gye badde bawaananga akalira yabbidde dda mu nnyanja Black Sea. Mukadde kano Russia eri mu keeterekero kakuddamu kulumba Ukraine bitundu ebyobuvanjuba ng'era agavaayo gagamba nti amagye gali mu kukola dduyiro n'okuwagala ebyokulwanyisa. Ye President Volodymyr Zelensky owa Ukraine yazzeemu okulabula ensi yonna nti esaanye yeeteekera akabi akajja kubanga bwe bituuse Russia nyiivu nnyo era ekyayinza okukebebwa n'ekozesa ebyokulwanyisa z'essabusolo eby'amaanyi ga nuclear. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna World Health Organization kiriko ennambika gye zifulumiza ezigenda okugobererwa mu kadde kano oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okusalira ddala ku misinde bwe kibadde kisaasaanira naddala wano mu Uganda. Obwakaka bwa Buganda bwongedde okuteeka amaanyi mu kuuma n'okulabirira ebyobugagga bw'ebika by'Abaganda bireme okusaanawo n'okutwalibwa abasaatuusi. Gavumenti ya Russia ekangudde ku ddoboozi Elabudde ne Sekulabula America ne banywanyi baayo nti bakyefunyiriddemu kupokera Ukraine ebyokulwanyisa ne balinde ekinaava mu byebiraka. Ge mawulire enkyaleero agundegunde maaso moogi.